tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomebwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Kumpi ekitundu ky'abantu mu nsi yonna balumbibwa omusujja gw'ensiri ng'abantu 5,000 be bafa buli mwaka. Omwaka oguyise abantu 89 ku buli 100 abaakwatibwa omusujja guno bali ku Ssemazinga Africa. Era yalina abantu 91 ku buli 100 abaafa omusujja gw'ensiri mu nsi yonna. Wabula okuva mu mwaka gwa 2000 abantu abafa omusujja gw'ensiri bakendedde ebitundu 6 ku buli 100 nga kino kiva ku butimba bw'ensiri obwasaasaanyizibwa mu nsi yonna obuwera akawumbi. Kino ne kitaasa abantu abasoba mu bukadde 7 omusujja gw'ensiri. Naye abaana abato ku Ssemazinga Africa bakyali bubi kubanga ebitundu 5 ku buli 100 be basula mu katimba k'ensiri. Abantu bangi nabo basangiddwa nga tebakyawonyezebwa ddagala lya musujja gwa nsiri ekibawaliriza okweyunira eddagala ly'ekinnansi. Wabaddewo n'obweraliikirivu nti ensiri ezimu tezikyafa ddagala lye bazifuuyira ekyongedde omusujja n'ensiri zino okwetaaya. Waliyo enteekateeka y'okukola akatimba nga kano kalina ebika by'eddagala ly'ensiri 2 okusobola okutaayiza n'okufugaza ensiri zino. Era abakenkufu mu kitongole kya Ifakara Health Institute mu Tanzania bakozeeyo akabokisi akakwata ensiri eziriita omusujja. Akabokisi kano kafuuyirwamu olusu lw'omuntu ekisikiriza ensiri zino okukayingiramu olwo ne zikubibwa amasannyalaze oba ne zifuuyirwa eddagala ne zifiiramu. Yadde omusujja gw'ensiri gukendedde mu nsi yonna yo Ssemazinga Africa ekyabusaasaanyizako kumpi obuwumbi 12 obwa $, buli mwaka. Era ensi nnyingi ku Ssemazinga zeeyamye okubumalawo ng'omwaka gwa 2030 tegunnatuuka. Obwakabaka bwa Mali bwalina ebibuga ebisukka mu 4 nga mwe muli amatendekero ebyobufuzi n'ebyobuwangwa. Obugagga bwa Mali ye yali emboozi buli wamu ekyasikiriza abasuubuzi okuva e Bulaaya okufuna zaabu. Bino byali ku mulembe gwa Kabaka Mansa Musa eyali amanyiddwa ng'omukulembeze omugezi. Yalina n'ejja ddene eryakuumanga ebyamaguzi naye ssente ze yasaasaanyanga alamaga mu kibuga ky'e Mecca zaamumanyisa ebule n'ebweyanga naggagga. Luno olugendo lwaliwo mu mwaka gwa 1324 era ye mukulembeze yasookera ddala okugenda ku hijja mu bugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Yagenda n'abajaasi 60,000 n'ebikumi by'eŋŋamiya era yalisa abantu n'ensolo zonna awatali kujulira. Kabaka Mansa Musa yagabanga zaabu ow'obuwunga mu baava bankuseere be yasiŋŋaananga era yawanyisanga ne zaabu okufuna ebijjukizo n'ebirabo mu buli ggwanga mwe yayitanga. Naye byembalirira mu bibuga bya Medina, Mecca ne Cairo byakosebwa nnyo ku lw'ensaasaanya ya kabaka ono. Kabaka Mansa Musa yagaba zaabu tomoni ekyasula omuwendo gwa zaabu okumala emyaka 10. Mu madda yaleeta abakugu mu byobuzimbi n'ebyeddiini abaleeta enzimba ey'omulembe n'okusomesa obuyisiraamu. Yali musale mu kuzimba ssettendekero yasookera ddala mu nsi yonna eya Timbuktu n'omuzikiti gwa Jingwedeba n'aguleetera abazimbi abawalabu. Ono kabaka mu basaasaanya ssente tewabanga wamusinga. Obugagga yabujja mu kusuubula zaabu, omunnyo n'amasanga. Ateeberezebwa okuba nga yalina obuwumbi bwa $400 n'omusobyo ekimufuula omusajja akyasinza obugagga mu byafaayo. Obuli bw'enguzi bufuuse kookolo ku Ssemazinga Africa. Omusasi waffe Abrams katuwa ebisingako. Obukenuzi bwe businza okulemesa enkulaakulana ku Ssemazinga Africa ng'obuwumbi n'obuwumbi bwa $, bukumpanyizibwa buli mwaka. Alipoota eyafulumizibwa ekitongole kya Transparency International eraga nti obulyake ku Ssemazinga Africa gufuuse musono. Okusinziira ku alipoota eno obukadde bw'abantu 75 be bawadde enguzi mu ngeri y'ebirabo oba ssente mu mwaka gwa 2015. Era kumpi buli muntu omu ku bantu 5 ku Ssemazinga yawadde enguzi okusobola okufuna ebiwandiiko ebitongole mu bubba. Abafirika bangi basasudde enguzi okusobola okufuna obuyambi nga mu malwaliro abangi bawadde enguzi okufuna obujjanjabi. Ebitongole bya poliisi n'ebyamateeka ebyateekebwawo okukuuma eddembe nabyo byanokoddwayo ng'ebikyasinze okubeeramu obulyake. Yadde Somalia eyise ku South Africa ng'ensi ekyasinze okubeeramu obulyake ku lukalu lwa Ssemazinga Africa. South Africa ekyafa abina n'ekirwadde kino ekifuuse ekyambika ekizingiddemu n'omukulembeze w'eggwanga lino President Jacob Zuma. Naye mu nsi ezirina enfuga ennuŋŋamo nga Mauritius ne Botswana obukenuzi buli wansi ddala nga mu nsi za Bulaaya ezisinga. Ensi ya Senegal yataddewo ekitebe ky'eggwanga ekivunaanyizibwa okumalawo obukenuzi n'okuteeka abali b'enguzi ku nninga. Neyisa n'etteeka erikugira abafuzi okulagayo ebyobugagga bye balina. Naye ensi ezisinga mu Africa ziremeddwa okulwanyisa namujinga bw'obukenuzi n'okuteekawo amateeka agalwanyisa obuli bw'enguzi amakakali. Ekyo ne kireeta obulyake okulanda n'abali b'enguzi nga bakuba ntoli. Nsigadde nze Abrams nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo Abrams ogatutuusaako.
obumanyirivu obw'edda obw'okukomaga embugo bugenda buseebengerera nga kino kivudde ku bbula ly'abakomazi n'abakozi b'embugo abagenda bakendeera. Emisaala emitono gyeremesezza abakomazi abapya okweyunga ku mulimu guno ne kiwaliriza abakomazi abakadde okunoonya emirimu egisasula okusinga okukola engoye z'embugo. Teri kikyuse nnyo mulimu gwa kukomaga emyaka gyonna era olususu lw'omunda olw'omuti gw'omutuba luyubuluzibwa mu biseera by'enkuba ne gukubibwa n'ekiti ekimanyiddwa ng'ensaamo okukolamu olugoye olugonda. Mu Bwakabaka bwa Buganda ab'ekika ky'engonge be baabeeranga abakomazi nga be bavunaanyizibwa okukolera ab'olulyo olulangira engoye empangaazi. Zaayambalwanga ku matikkira ga Kabaka, ku nnyimbe ne ku mikolo gy'ebyobuwangwa. Era okusinziira ku byafaayo okukola engoye mu mbugo kwasookawo okuluka engoye mu nsi yonna newankubadde ng'okujja kwa ppamba kwaserebya okwambala kw'engoye z'embugo mu Buganda. Enkola y'okukomaga embugo ewangadde okumala emyaka egisoba mu 6 naye kati obukomazi ku luno Obwakabaka bwa Buganda bubukumyemu omuliro n'olubugo lutandise okulabwako mu bivvulu by'emisono. Bannamisono batandise okukolamu engatto, ensawo, engoye n'ebirala. Engoye za munnamisono Jose Hendo zakola mu lubugo zawogeza abantu omwama. Ekikujjuko eky'okutaasa olubugo nakyo kyategekebwa mu Masaka nga kigenderera okuzza luno olugoye obujja. Olubugo lwateekebwa ku lukalala lw'ebyobuwangwa olw'ekitongole kya UNESCO era nga kino ky'ekyobuwangwa kyokka okuva mu Uganda ku luno olukalala. Naye ekyennaku kiri nti abakomazi b'embugo basigadde batono nnyo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuuloolindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.